ebbanga liyisewo bukyanga Kapeesa afa yabange teguweze omwaka omulamba n'okusoba bukyanga Kapeesa afa bwemba seerabidde kirabika guweze omwaka omulamba naye munnange trust me bannayuganda tebanaba kubanga beerabira Kapeesa era nga bangi bakyakaaba paka kati bangi bakyali mu kunyolwa bangi bakyali mu kukungubaga bannange Kapeesa yali ayagalibwa ebyaddala ng'abantu bwe bagamba Kapeesa okufa kwe kwaleetawo ensasage nnyingi nnyo mu bannayuganda naddala abavubuka abanyumirwa okukola obutambi bw'omukutu gwa TikTok abavubuka banyolwa nnyo ku nsonga za Kapeesa era nga bangi nnyo baakaaba amaziga mangi nnyo ekyaleetera okufa kwa Kapeesa okugenda viral buli nsi yonna neekumanya nti nno Kapeesa afudde n'abo abaali tebamanyi Kapeesa batandika okwebuuza Kapeesa y'ani ye Kapeesa kitegeeza ki abadde muyimbi abadde DJ abadde dizayina muzannyi wa firimu oba y'omu ku bagagga nga bakirumira gwe tumanyi abantu ne batandika okwebuuza Kapeesa yani who is Kapeesa ng'abantu bamutambuza nnyo wabula nga tekyakoma ku bibuuzo ne TVs ez'enjawulo ne zitandika okulanga Kapeesa nga TV ya BBS yalangako ku Kapeesa Sanyuka TV yalanga Kapeesa agataliiko nfufu ne boogera Kapeesa yadde nga tebamumanyi Kapeesa yafuuka Kapeesa anti munnange abannayuganda twamutambuza nnyo Kapeesa ng'abamu balowooza nno ali mu sitanti ayinza okuba yeekwese tannafa kumbe munnange bituufu musajja wattu yali amaze okussa omukka gwe ogw'enkomerero wabula yenze Shila Adita nga tetunaba kweyongerayo nambooza eno ku biki bye tujjukira Kapeesa naki igwe ekikujjukiza Kapeesa wali omujjukirako ki njagala obeere nga osubscribinga woba wamisinga chance eri ey'okusubscribinga luli subscribinga leero akagambo wekali awo wansi akadde kali waggulu awo kakwateko buli video yonna gye tuteekayo egenda kubanga nawe ekutuukako ekisinga amakulu bw'oba video zino zirabye zilikinga ate era okomentinge naffe kibeere nga kituzaamu amanyi tumanyi munnange abantu be tuteerayo bu video buno babulaba era babwagala bafunamu ekyokuyiga jangu otwegatteko obeere omu ku bammemba ng'osobola okusalawo ku biki bye tulina okwogera ne bye tutalina kwogera tukomeko ku nsonga ezimu otuwabule ate nawe otusomese ebintu ebyo naffe tubyetaaga kubanga tuli bantu naffe tusobya tugendagendako mu butambi bw'omugenzi obumu eri mmwe mwenna abamumiisi nga babadde tebamumanyi nti Kapeesa nga gw'olyawo okoma kulaba headings Kapeesa yafa naye nga tomulabangako tomumanyi tolina nakatambike konna k'omanyi tugenda kubanga tubateerawokko ku butambi bwa Kapeesa ng'akyali mulamu nga tannaba kufa ate era tumale tukomewo gwe twekumireko tugendeko mu butambi nti ne bamututte mu ddwaliro ne bamugyamu ebintu yes ekibayita bakiyita postmortem. Kanyonyole ekyo postmortem ye yabadde ng'atuuse mu ddwaliro yafudde nga tannatuuka mu ddwaliro ng'ali mu ambulance so okutuuka wali mu ddwaliro nze bwe natuukiddewo nga bamaze okufulumya lipooti eraga nti nno yayabise omutima era ndowooza postmortem y'abasawo gye bafulumiza baddokita gye bawadde poliisi n'abantu abawaddewo nti eryato lyamukubye wano mu kifuba we bati ne limwasa omutima so omusaayi ne gubulidinga ne gutambula mu mawuggege ekyamuviiddewo okufa nga tannatuuka mu ddwaliro. Yeah, so abaana ba Riyadh abali mu kugamba what about for us Riyadh jo tobadde badde mbasaba tukwasize wamu alina kyalina tukwasize wamu atuyambeko kubanga si byangu omwana asobole okukomawo. Kati maama muganda waffe oyo abadde mu kampani era kigambibwa okuba nti kampani erirwedde okubanga egenda kukomyawo omwana naye ate ku information gye batuwadde bagambye nti olabanga ebbanga eddene kati maama abadde gw'oteesa ki nga gwe? Mbadde nteesa tukwasize wamu tukendezeeko ku nnaku tweyambe omwana asobole okuvaayo ng'ennaku si nnyingi. Okay, kituufu ddala wano we tuli wano ffe ng'abamu tusobola okuyamba naye ennamba y'essimu omuntu omutuufu bwe tusobola okubanga tutuukirako maama olina ennamba y'essimu awo tusobola ogisharinga n'ogiwa omwami o facts nti ayagala okubaako kyayamba asobola okubaako kyakuteerako.
Nendirina. Okay, tugenda kusaba enamba y'essimu jaji tuweera omwami oyo. Wakati tulina bingi byesobola kubuuza. Essebo. Facts mama mugenda mujjako enamba y'essimu. Ogenda osobola nogisoma kati saawa eno. Wakati omukyala yekka gwe tusobola okubanga. Yo, so this is the cave and this is the show time. Come on. يظهر كوكبنا من الفضاء الخارجي وكأنه واحة زرقاء متلهبة. لو نظرت عنه سترى هذه الواحة الزرقاء بديعة الألوان. إن كوكبنا الأرض أشبه بلوحة فسيفسائية مرسومة بالعناية وتضم شتى أشكال الماء واليابس كالبحيرات والأنهار. bwe bw'obumu ku butambi bw'omugenzi Kapeesa yatuluma nnyo wabula mu kutuluma ate era ne tukoleramu ensobi nnyingi nnyo mu kufa kwa Kapeesa. Bannange mukkirize mugaane twakola ensobi nnyingi nnyo nga nange ayogera kwendi. Kapeesa yatwogeza ebigambo bye tutalina kwogera. Kapeesa n'atuggisaayo empisa zaffe zonna abayina embi n'ennungi ne tubeera nga tuzaanika lwa nsonga za Kapeesa. Anti wano mwe mwali abamu abaagamba oba afaafe era wano mwe mwali abamu abayimirira ne bagamba maama wa Kapeesa oyo ne bamugamba tonnaba okyafiisa n'abalala amabeere oli wakagakuba amabeere oli wakagakuba mu kyoto oli wakugakuba mu kyoto yenjokera ennyango. Abantu ne baseka nnyo ku kufa kwa Kapeesa wabula nga mulimu n'abanyolwa ebyaddala ate abalala ne beeyambisa chansi ya Kapeesa okuba nti afudde ne batandika okufera abantu ssente nga beeyambisa okufa kwa Kapeesa ne basonda amabugo okukakana obusente bwonna babulidde banoonya ssente ezijjayo omulambo zibuze abantu bakaayanyeeko kyokka nga Abannayuganda basonze millions ne millions ez'okujjayo omulambo gwa Kapeesa gwalwa nnyo mu ggwanga lya Saudi Arabia oba gwalwa nnyo mu mochale ya Saudi Arabia lwa nsonga bali tebannaba gukilarifayinga nti munnange ono ye gundi ne gundi gwali gwetaaga ebiwandiiko bingi nnyo lwa nsonga omuntu eyafa yafiira walako ddala ate nga yali akyali mu mannya ga kampuni. Abamu kye bawakana nti kampuni yali agivuddemu nze ate nange kyempakana ng'era ngamba nti kirabika kampani yali akyagirimu. Kampani yali akyagirimu kubanga emirimu gy'abavubuka eno mawanga gano emirimu gyanjawuloko okujja abaana abawala nti abaana abawala bakola mu biyumba ne babeerayo ne basulirayo ddala. Abalenzi bakola nga bava ku companies bwe baddayo bafuna obudde obucakala obutambulamu konokola ebintu ebirala. Wabula ate wano ngenda kuteekawoko amaloboozi ga taata w'omugenzi Kapeesa ng'ayinako byayogera. Waliwo interviewer eyamukyaliddeko n'abeera ng'amubuuza era gwe wenna ayagala okumanya Kapeesa yafaaki ani yamutta kyekyamuviirako okufa ye ani gwe basongamu ennwe mu kufa kwa Kapeesa. Gwe kyogamba toyagala kubimanya nkimanyi naawe oyagala okubimanya twekuumireko era osubscribinge ogenda kubanga obifuna. Katugendeko mu maloboozi ga taata wa Kapeesa ate era tukomewo. Nga tukola okufa kwa mukwano gwaffe ono Kyobe Moses oba Kyobe Musa eke Kapeesa eyafiira mu mawanga g'Abawarabu bwe bali bagenze ku beach okubeera nga basanyukamu. Kyobe Musa ono agenda weza oba wezeza emyezi 9 bukyanga ava mu bulamu bw'ensi eno naye yagalanizibwa wano olaba amalaalo ge mu bitundu eby'essonde eno Seeta mu Goma division. Aga amaloboozi g'owulidde awo tegabadde ga mulala ago nno maloboozi ga taata w'omugenzi Kapeesa. Waliwo abantu abakyalina enzikiriza eri nti nno Kapeesa battamutte era nga mulimu abagamba nti nno abantu abatta Kapeesa gye bali ate baali mikwano gye wabula nga abalala bagamba nedda nammwe Katonda akolako ddi. Lwaki Abafirika temukkiriza nti Katonda gy'ali era Katonda yasalawo ddi lw'ogenda okufa nakyo ekigenda okukutta era ng'abantu bagamba accident bannange ye Yatta Kapeesa era nga bagamba nti Kapeesa yakoona kabooti bino bubooti bwe bavuga ne yeekoona n'omuntu omulala ye kabooti we yeekoona mu kugwa mazzi agenda okuba nga adda kungulu kabooti ne kamukuba mu kifuba era munnange katonotono obulumi
yafa nga tebannaba mutuusa mu ddwaliro. Yeeyo incident eyaliwo ffenna gye tuwuliriza okusinziira ku baani abatuwa amawulire. Naye waliyo abannayuganda bannaffe abagamba nedda kyekyali bwe kityo, tekyali bwe kityo. Kapeesa ono battamutte era ng'abantu abamutta gyali mikwano gye. Abalala nga batugamba nti nedda ensonga eyattisa Kapeesa nsonga za mukazi, baali balwanira mukazi. Abalala nga batugamba nsonga za mirimu. So ffenna tetumanyi kituufu kyatta Kapeesa, wabula nze ngenda gendera nakiri nti Kapeesa yafa accident. Kingenda ogenderako kubanga banange ne bu videos twabulabako era kibeera kyakukkiriza nti munnange oba oliawo muganda waffe ono alabika yafiira ku accident. Kyesitamanyi lwaki abantu bagamba birala munnange. Anyways, abafirika bwe tutu bwe tuli, omuntu n'afudde akabenje bajja gamba oli amukonya akigenderedde, naye munnange ensonga bweso we zaali. So mwami Kapeesa ono bambi yaziikibwa era sagana ezijja alesa abakazi bameka, alesa abaana bameka. Twalaba bawala bangi nnyo abavaayo nga bonna batugamba baganzi ba Kapeesa, okuli Brenda, okuli Vanessa, okuli mukyala we ow'ewaka n'omukazi omulala mbu gwe yali abeera naye eno mu Saudi Arabia gwe yali awasizza. Era waliwo neyatugamba nti no kwaba abawala kuliko ali olubuto lwa Kapeesa ate nga batulaga nti n'ewaka Kapeesa alinayo omwana. So ebintu byali bingi nnyo era bangi nnyo abeeyama okuvaayo okuyamba abaana ba Kapeesa. Naye kye tutamanyi bannange muyamba oba mwakoma mu kamera kusuubiza abantu kubamanyisa nti mmwe musobola okukola ekintu naye nga temukisobola, kuba n'ekyo gyekiri. Tugenda ne tufiirwa abazadde baffe ne tulaba abantu abavaayo nga beeyama. Nze nja kuweerera, nja kulabira omwana, ngenda kubeera naye. Akabanga we kayitako ng'abantu bamaze okwerabira omuntu eyafudde eyagamba nti agenda kubeera n'omwana ng'amugoberera ebweru, agamba takyalina mmere yakumuliisa nawakumusuza. Eyagamba okuweerera ng'abivaako n'amuweererako first term n'amala n'agamba ssente zimubuze tajja sobola kuweerera. So ebintu ng'ebyo tujja tubisuubira mu bulamu. Kyova obalaba mbasaba nnyo baganda bange mwe abalina obudde obukola mukole nga mukyalina obulamu n'obudde, mutegekere abaana bammwe oba ebiseera byammwe bijja mu maaso. Njagala nkulekera ekibuuzo kino, gwe naawe muli okyalinamu okuwakana nti Kapeesa bamutta, oyinamu kukunkenyera nti Kapeesa yattibwa buttibwa? Ye waaba yattibwa abamutta baali bamulanga ki? Byonna tubisange mu comment section. Commenting awo obeeko kyotubuulira oba oliawo kyetubadde tutamanyi. Yenze Sheila Adita, subscribing, kwata ku notification bell, commenting ate liking videos, wabula ate era twesangeyo mu katambi kange akaddako. Imbagalanyo.